Ku kyalo Mweruka mu muluka gw'ekiziba mu town council ya Mweruka mu ssaza lya Kooki mu district y'Erakai gy'osanga maama n'abaana be 7 ababeera mu mbeera enzibu nga basula mu kisiisira kye baasuulako ebyayina essanja ng'era enkuba bw'etonnya ebaggweerako kumpi nga bw'ebeerezze. Eno okutuukayo oyita mu nsozi eziwera era nga naffe okutuukayo kumpi ng'entuuyo tuzisaza bibatu. Nalongo Kirabo Frida atubuulidde nti byatandika okubonoonekera ba Vincent Nuwaga bwe yava mu bulamu bw'ensi eno kaakano emyaka egikunukkiriza 4. Omusijja wanje akafa yatusiba omukazi k'ebireere enjura kiyagwire munonga enjura yakateera akazu kagwire naguma nimbonabona n'abaana kuna amazire nayombeka akabasi n'abaana banje mushanja bunyine ayombeka akabasi nabeeramu n'abaana n'akabasi nako hati kakuzire nikenda kuhiruma nitukapara nikitura enjura kekugwa nyemerera n'abaana mbakwatirira enjura ekihwayo abaana babona kusitama hansi. Ono agamba nti ng'oggyeko obugubi bwe basanga mu kifo we babeera n'ekyokulya kyennyini kibeekubya mpi era nga we tutuukidde tusanze baakasaako ebijanjaalo nga tukitegeddeko nti ekibo balya kimu lwe kiba kifunise. N'abayizi bakulemu kyali mazima. Kiraba atubuulidde nti newankubadde nga bba yabalekera poloti kyokka tebalina busobozi buzimbawo nnyumba. Emyaka gy'abaana baateekeddwa okubeera mu masomero kyokka olw'ebbula ly'ensimbi bano bonna bali waka ng'ensimbi entono ze bafuna okuyita mu kupakasa zibasobozesa kugula kyakulya kyokka. N'ekyokulya tebakiine nayishomera abaana tebakushoma sente z'okubaheera zikamburra mbwena nimbashaba mu mpobo yange abaana banje bazayishomero bafuna enju y'okubeeramu n'ekyokulya nituza kukiguma ninkironderaho mpora mpora twatwine enju n'abaana banje bakushoma. Omukyalo ono bw'ati awanjagidde abazira kisa okubadduukirira. Mwena nisha abantu ba gavumenti mwena n'abantu mwena abukikukwataho abakundeeba mukansasibwa mwena munterero omuranga munkwatireho mufune enju y'okubiisamu abaana banje n'abaana banje bazayishomera bashoma. Abakulembeze ab'enjawulo mu kitundu kino okuli bakansala batubuulidde nti baagezaako okuyamba ku mukyalo ono nti kyokka beesanga nga tebasobola kumatiza bwetaavu bwe batyo nabo kwe kusaba abazira kisa okuvaayo okuyamba. N'akazigo n'alimwa essente z'okkasasula. So nentuuka wano nensanga ng'azimbye ekiyumba kino n'abaana be. Awo nensobola ekyokkola awo nentuukirira abakulembeze abansingako kansala wange wa disitulikiti mukadde Namulindwa Margaret, meeya wange Niwamanya James nembatuusaako amawulire. Bamukyala Nabbanja aba Prime Minister temuyamba abantu beeyo yokka n'eno Laka district naffe gye tuli nga tulina obuzibu era twetaaga okuyambibwa. Abantu mwenna b'obuvunaanyizibwa obw'amaanyi abakulu mwenna abakukunavu ebikonge mwenna tubasaba mufeeyo mutunuulire famire eno mubeeko kyemukola nga bano abamu abavuddeyo ku nsonga. Bino byonna okubaawo n'omusumba Ssegawa okuva ku kanisa ya Christianity Focus Center Mengo mu Kisenyi aliko obuyambi bwagenze nabwo okuva mu buweereza buno obukulemberwa omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda okudduukirira famire eno omubadde emmere n'ebikozesebwa ebirala mu bulamu obwa bulijjo. Ate kino kyo kijanjaalo kiri ekirungi si bye bine ekijanjaalo ekirongooseemu ne nga bwolaba ennyumba eyo mu bakagulawundi nti mwe mubeera abaana enjawulo nno ntono n'ebweru gwali eyo alaba obulabi tosobola kukiraba neffe abali wano kubanga era bw'oyimirira wano ebituli obiraba byonna kwegamba oli ni bw'aba yeebase ekisolo kigenda kisobola okumusikayo ne kimugjayo ate ebyayi bikadde. So kyetusaba nti nga famire eno twandibadde twekwanyakwanya gwewenna asobola kyosobola ne tusobola okubateerawo akayumba. Buli lwova eno oyamba famire efaanaganako bweti oba obikoledde Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi nti ku lunaku luli waliwo empeeraayo. Kyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindire.